is Inside Out. So singa bucha katinga government ekyuse Besigye agitutte oba Bobi Wine yagitutte oteekateeka kuddukirawo amangu oyitawa nga lwaki nziruka Simon Mungu atukuume Uganda yange nga Uganda gwenyiyiye naye kali Buganda Kigundu aveewo ndagewa. This is Inside Out. Alright, nkwaniza nate ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi Online TV mu bugenyi bwaffe ate obw'enjawulo. Tugenda tutambula nga tudde eno tudda mu bannabyabufuzi tudda mu bannabyabalidwanira eddembe ly'obuntu n'ebirala. Olwaleero mu mboozi yaffe eno egenda okubeeramu ebitundu bibiri byenjagala olema okusubwa. Njagala tuwulirize Uganda olugendo lwetambudde mu by'okulonda gye tuvudde ne we tuli kati. Ate oluvannyuma twetegereze Uganda engeri gyetambudde mu mpeereza y'emirimu. Ndina omuntu Katonda gwawadde omukisa kubanga ebintu byombi abibaddemu. Kwaniriza goberera kitundu ekisooka ate tosubwa ekitundu ekyokubiri kwate ekyo kinyuvu nannyo. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Engineer Dr. Badiru Malimbo Kigundu ayinza okuba nga mu bannayuganda abasinga okumanyibwa ennyo nga bwe bayogera ku linnya lya Kigundu Bakigundu alaba bateekwa okwennyonnyolako nti nze atali oli gwe nina olwaleero mu mboozi yaffe. Dr. nsanyusa okulaba. Good afternoon. Oh, good afternoon. Oyinza okulowooza nti tukumanyi ffenna ne wabaawo abatakumanyi. Oli lwaga nti Engineer Badiru Kigundu yaani azaalibwawa avaawa? Engineer Badiru Kigundu azaalibwawa azaalibwa okusooka mu ddwaliro eddwaliro Enkozi mu Mpigi Bakaalo mu biseera ebyo kyebayita Kalagala akatali wala nnyo okuva ku ddwaliro eryo. Naye ng'ate mukadde wange omusajja yali tabeera ku kyalo ekyo wabula ewaaye kaali akaalo okuli jjajjange omukazi mulungi ennyo oyeddera ennyonyi Mwajuma Nannyonga. Ate maama wange ye maama Niya Nakabugo Namatovu eddira Engabi Embiito nga taata wange Haji Yunus Luswa bombi bagenzi kitalo. Ndi mulekwa omukuukutivu. Oli mulekwa naye okuze. Swajja ali mu engineering bakusuulako eddimu ly'omu obulinga ogw'ebyobufuzi ogw'ebyokulonda obugumu obugukkiriza wabujjawa? Omutima gwange kuva ddala mugumu nnyo. Mundabirawo n'ekisa kiki naye ekiyitibwa okuweereza. Kasita nfunayo omukulu yenna alaga nkusaba okole omulimu guno nja gukola. Naye kati ono yali mukulu wa ggwanga kabineti ng'emaze ekiteeso ne kiyita mu kabineti wayo bwe twagala okuwoobwa ssentebe. Saalina mu ggwanga nali bweru wa ggwanga ngenda okudda nga konze kiki kale bannayuganda bannaye beebaza nnyo okumpagira mu biseera ebyo n'emyaka 14. Tewafunamu katengo nga bakuwadde omulimu guno omulimu gw'okkulira okulonda gw'otakolangako ky'otasabye ky'ota tewafunamu katengo muli? Anti nga bwegambye nti nsooka kwebaza liiso ddene ku Katonda ekibumbe kino bw'olina ekyenkomeredde ku ki kye ngenda okukola oba ekyagazibwa mpeerezeemu. Era olukimpanga nti nga nsoma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin nga otandika ku
wega sikiriza mu kintu kino kikaluba nnyo olumba kirumbe sikiriza mu ekyo njagala kuwa mukisa gwe kennyini singa bakubuuza ebiseera byo nga ssente wakakiiko ebyokulonda your own evaluation of your work wakola otya gwe mu ndowooza nange oliondoka enkuwa assessment eyeeno ffe mu bantu manye nti emirimu gyange gyonna tewaliwo feezi ya mirimu gyange nyinza gamba nti ogwo gwannema tewagwo gwali mubi gw'omutunuulizi gw'omanya siyingira mu brain yo ng'omutunuulizi kugamba nti bangi banjogerako ne baga kisajja ekyenyindo ennene nembaga nti ate nga mbasekerera nti obyagazaaki etaliyo nti omutonzi yagimpa ng'ekola omulimu gwegidesigningira nisa nfeesa nkolaki nga nawe wenyini eyiye ntono oba ensongovu kyekola so siwali kinzijjaku kinterebula era waliwo omuntu omuya omuntu mukulu yajja mu ofiisi yange awayisewo emyaka egiwerako ng'akoze appointment n'atuuka mu ofiisi nja kwogera mannya ge naga nti nzize mu maaso go wano nemu entebe engabo entebe zaezo nga neze muyange wali naga nti nzize wano nga nyina olukumundi lw'abantu mabega wange eno bantumye kola ki kubuuza Kigundu Dr. Kigundu Professor Kigundu Katonda yakutunda mu bbumba ki nga nti nga nawe yakutondamu Japan ono lwaki tukwogerako bingi tukwogerera kino naye tulaba ova mu mbeera alhamdulillah rabbil alamin nebaza omutonzi yekka kiki ekikukubanga tova mu mbeera nange nzijukira nga Theodore Sekikubo atunyumiza MP kati omusajja Museveni gwe yalonda yasoma bya kolansi kutabula bya nguudo bamujje mu kutabula kolansi n'enguudo bitumenda nti simanyi fesiferasi ali mu kutuvulugira bintu ebyo obubaka obwo nawe bwakutuukangako byonna nga mbiwulira naye era n'olemera mu ntebe bw'owulira ebyo lwaki tuleka ng'olaba b'okola tebasiima oba okola woki sikiririza mu kuwanika ola kutuukiriza etteeka ligamba ki mu mulimu ogumpeereddwa kasaba nga liwo etteeka era olwampa ebitabo bwe biti omukulu yali akulira ekitongole ekya Attorney General Minister of Justice Hajati Mukwaya mu biseera ebyo Hajati Mukwaya lwatuuka ali mu ntebe n'ankwasa ebitabo nga byenkana wano buli ddaala lya byakulonda Member of Parliament, President, LC5, Mwanani, LC3, bakyala, bavubuka nga buli category eriko etteeka lyayo era olwabimpa ntandika obisoma nga toyinza kujja mu maaso gaino nga nti njagala okola kino nesikubuuza nti muteeka ki kawaayiro ki mu tteeka kubanga mmayini nze nja okuyimirizibwa wali mu kkooti singa wabawo ekisoba so omulimu n'ogutandikiraawo ntandikira era navaayo nga bannayuganda bangi balowooza nti okulonda kuno wakuteekateekanga naye ng'ogenda okutandika okuteekateekanga obulu bwa Museveni bw'obutegedde kituufu ki nga bagambye nti endowooza eyiyo teyinza kukwatagana yange era siyinzaga nti ngoberera eyiyo ne babanga 10 bamutwalo kakadde biki bannayuganda abalowooza bati baaliyo bangi naye ate abatalowooza bati nabo baaliyo bangi baba abaneebaza omulimu ogwo ntakera n'okutuuka kati basanga mu makubo omulimu guno gwali gwetaaga omuntu atalina kyekubiira naye gwe already wali adimira wa NRM. How did you divorce your affiliation to this job? You were an admirer of NRM. And assessment eyiyo oba yeri assessment eyiyo mu kiseera ekyo tya omusajja alabika ayambala emisana n'ayambala ekkala endala
Nemba nyambadde yero mu time olumu na falo mutabani wange yampereza tai ngali bweru eyo nayimpereza ngerimu ebimambola bya ne orange nakyo mwekiri nenjiyambala lumu nga batuse ku parliament awo waliwo reception akabaga olwatuuka wali ne banjiikira sajja gwe tujja kuwabira wa speaker era nagira bugizoera emikono nkoze eki ojiwo kyange oyambadde guye konze guwagimpadde omwana wange yanyimpadde mugambe nti wakoze bubi okumpereza tayi weti otumanyi nti orange byali bintu byambabaza ebiseera ebyo bw'obanga gwe erudde eri abantu kubulwako byebalowooza ebirala abalala kulemererwa bwalemererwa kati kiringa era omu ku opposition leaders nagenda mu office ya leader of the opposition eyaliwo Professor Latigo twali tukoze appointment naye nenze kwogeramu naye kuba twabeera Kasozi Makerere ffenna nemwasomesayo mwenna oli asomesa biwuka gwosomesa kolas kolas ttaka nebikwatagana n'ebizimbe ngendayo biseera ebyo yali yakava mu kabenje omwafiira omwana omuwala ngaali naye yakosebwa nenjagala gendayo musaasireko nga munnange ebyaffe ebyennoni bitugatta nakkiriza appointment yange olunaku ne lutuuka nensula tiimu zange ezaali zimperekerako eyomu maaso neyemabega tugende tuyingira olujja lwa parliament ne banyaniriza bakola mu parliament awo sabwe tukutwale oyagala kibwanejako leader of the opposition nina appointment naye bankulembera netuuka ku luggi lwe nakonkona nakwata omunyolo ng'oluggi lweggula nelubuuka luti ngenda okulengera tudde emabega w'emmeeza ngeeyo bw'oyingire mu ofisi emu obadde mu mmeeza emu era ekyali emu ne muli ofisi yalimu emmeeza emu ng'atudde emabega waayo ali mu ntebe ye muganda wange Dr. Besigye oyo nyimiridde mu mulyango awo nasookaga nti bisimillahi rahmani rahim naga alhamdulillah rabbil alamin Mungu olunaku alutuusizza okusisinkana omuntu ono nga simusuulidde bannaye kamera kyeyali waawo negomba okulaba ebyali awo nali musisinkanyeko kuba nze namusunsulanga kati nentandika okutambula ngenda ku mmeeza bwennengera mu ntebe eri ntuuka waliyo wano emiryango w'emmeeza ng'atunudde wansi bwana mugambe good morning Dr. Besigye ntutte omukono gwange naye wallahi teyasitula mukono teyasitula feesi kuntunulako naye eddoboozi eryali ndowooza yannengera nga ndi mu mulyango yaba yani Dr. Kigunda gwannemesa kufuuka president yakikugamba ge mazima namugane nkusaasidde kuba gubeeremesa wekka ng'ogamba Besigye yes lwakinedda ye agamba wamulemesa gwe nti weeremesa yes ekituufu kiri kyani yalemesa munne wagaana okubala obuwe bagamba wasembyangayo obuwe n'otabubala obuva ewakisa e Kampala abagamba batali mu mulimu gwe nali nkola nemugaa nti nebe naali badde nze naali badde sikwa kalulu kaye kubanga engeri gy'otunula mu bantu ogenda okusinkana abantu wenna otunulanga awonye empologoma oba engo muli mu ofiisi mwogera nze ntudde nyimiridde mu maaso gaye olwo obugumu obujja ku ofiisi mwoli CEO Mungu yampa obugumu Simon Mungu yampa obugumu
mbuwulira mbuwulira kimala ekyo nti weeremesa wekka weeraba nentambula mu reverse gear musajja simanyi kinaddirira olwo latigo we yakuyise neewuunya kuba latigo bwe nayinza okusisinkana kati wenfuluma bweru nga ngezija wano wansi ku reception mbabuuza wali abayi professor mumanyi gye yalaze nti yagenda Malawi agenda bano abatunulizi b'ebyokulonda komuze kiki eyakuwa appointment komuze kiki kwe twasomesanga ffenna kusozi natambula tambulidde ensinkano tebeemu agenda kunsanga anti muntebe nkyaliyo lumu bwakyangera okuwulira sekretary wange nti mukulu leader of the opposition ali wano ayagala okukulaba konzi kiki agira atuulako awo ndi mu ofisi yange olwaze ndi mu ofisi yange bagamba kya akwatira ku mmere ye mukadde akwatira ku mmere naawe ng'omulinze onsuula otya mu lisajja olw'obufunyi naye yakitegeka bwatyo it was by coincidence nti yerabira okutegeeza anti baali basa kimu professor yali wa FDC naye president waabwe naye nakyewuunya naga nti natankwira nakasimu waki yali kubedde kasimu nagamba batukyusa appointment naye ndowooza akigendera era ekimu ku bintu bibadde njala okubuuza nti mwali musisinkanyeko ne Besigye era bwe musisinkana mutunulaganako mutya ate nno kankusese ogwali omulundi ogusoose well yansanga nga officially ngazze okumusonsula ngajja ku mmeeza yange n'okumuwa certificate emusunsudde naye olulala Katonda tali az'amaanyi agenda ku lumbe lwa taata wa mukadde waffe Sheikh Akooza emugerera eyo ngenda okutuuka eyo ndimuyite nga n'abantu bangi nnyo 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 bawera 2,000 kuba waliwo abali ku ntebe abatali basiraamu bangi naffe abatula wansi naye mba nakamala oba eddakiika nga 4 oba essaawa ng'emu nga zirese senkagale naye ng'ayambadde kanzu Besigye ataddeko nkofiira ya kisiraamu nebamwaniriza nebamukulembera nebagenda bamutwala mu kafo akamu kakumukeeka anti azenga musiraamu n'atuula ku mukeeka nga waali asobola okundengera nange nsobola omulengera biseera ebyo omukulembeze wa Gambia yaliko haji oyo yalemererwa okudda ku bukulembeze kale essaawa yatuuka natera okugenda okusaala nebamuyita abeeko kyayogera engeri gyatajja kusaala naffe tiyalina wuzu ndowooza ng'omuga nti waye munnaye tugende tufune wuzu omusiraamu azzi tuleme kubiddamu ebi kakati nga bamusitula naye nga bamuga nti batonaagenda otukutegekedde mala wako kyoyogera musajja yaneewuunyisa n'ayimuka n'atoola salaamu n'agamba nti bakadde bange mwena abali wano ndi mumativu nti Allah tannaba kusalawo bakutuusa nti nfuuke mukulembeze wa ggwanga eno byabyogera wallahi Mungu tibantu b'ebitume wansabye interview nga manyi byonoobuuza nti muganda wange abadde akulira Gambia
yalemeddwa okuddako kuba Allah yasazeewo nti ovuze ekimala. Naye nze sinnaba kufuna kuyita mu ddiisa mu kamooli ako aka Allah. Era muganda wange oyo Dr. Kiggundu amazima ganye njogera nga mwenna muwulira simuyinaako kakwate, simuyinaako kikwa kuba Allah tannaba kukkiriza. Nenga ndi ayogedde ki? Nambulira bannange benayitudde nabaawo saawa etuusa okugenda omukwanako mu mikono. Naye waali kagenda distance weeri nakwali tutudde wansi nabamala ne bamwijjawo netwemuka ne tusaala. Bwe tumala okusaala ne bankulembera ogenda naawe okubaako kendya. Nabategese mu nnyumba eyo munda nga ngenda ngoberera n'abantu bange be nali nzize nabo. Tuuka mu mulyango oguyingira mu kisenge kiri kyali kinene, nengera emmeeza zijjudde emmere, tunene batadde emmeeza n'entebe ng'ani yatudde dda. Dr. Besigye yatudde dda akutte essowaani ye naye nga ali mu kulya. Natunula bwe nti nga bwe ntunuulira ow'ekitiibwa Lutaaya naye nantunuulira naye nze anti nze nkyayimiridde ye ali mu ntebe atudde naye n'asituka nange amaaso nengamwoleka netambula netolagana salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Message manyi bulungi. That is interesting. Nagenda n'atuula nze naye ngenda mu layini yange okufuna sowaani yange tandika okuteekako emmere. Waliwo ebiseera ebyo waliwo omupiira gwa Africa gwali Gabon eyo. Waliwo bannayuganda abaali bagenze eyo abamu nga mikwano gyange. Bandi awo oli nankubira essimu owange nga bakyali Gabon. Twali ku kifaananyi buno obusomo obwajja. Era ku kifaananyi nga mukwataganye ne Dr. Besigye. Well, yes. Bonna ensinga efuuse brighter. Kubaze, yes. Simuyinaako kikwa. Ekifaananyi kyatambula banne bakiraba. Kyendowooza. Ewakaguta wawoza otya nti mwabadde mukola ki? Nga lwaki mpoza. Nali nziza omusango oli munnayuganda olw'okuba avuganyizaako mu byobufuzi. Kuvuganya abantu kitegeere tukimanye. Ekiringa tubeera mu classroom. Ettaamu eno mutabani bo n'asinga owange. Ono gwe basinze ajja kudda mu bikondo akuba oli edda. Olina kutuula neweebuuza ki kyesaakola kuzimba capital y'abakubi b'akalulu omulundi oguddako kyembankola. Dr. Kiggundu, okimanyi bulungi nti bw'ova mu nsi ogenda kusinkana Allah gw'oyagala ennyo gw'owa ekitiibwa kuba era mu mboozi y'ompulira gw'okulembeza. Ddala ddala okakasa ng'olisinkana Allah n'omuga nti tewavulugako byakulonda kulemesa kukyusa gavumenti. Kyende mugamba. Wallahi kyende mugamba. Really? Siinaako nsonyi, siinaako kwekweka. Simon. Nga ne bwe babba akalumu Amerika kati baga nti oyo muyite Kiggundu y'aba amutaasa abantu balowooza nti wali architect ow'okuvuluga okubaggyako amazima. Mulimu abakinyumirwa nga abanyumirwa okulanga nti Kiggundu yafudde. Bakannanga emirundi egi wayitawo emyaka 2 ne bannange era mu mwezi gwe gumu ogwa June Kiggundu agenze wa Katonda. Lwasooka bwe nakiwulira nalina bweru eyo neŋŋamba nti ndowooza natuuse waggulu eyo Allah n'agamba nti saa tennaakutuuka addeyo naye ogira okyawulira kaleebontwala kati ku kisaawe era kiki kye watwongerako mu byokulonda? What value do you think you added to the quality of our elections? If not
to kill it? Number one, ekiyitibwa democracy. Abantu baba tebayiga mu myaka 14 gye namala nti democracy kuba okuvuganya ekyo mba sikyesonyiwa. Ekyokubiri obwesimbu kubanga nze nga sina bwenyinza kugamba nti kanzite ku liiso n'obozze mu maaso gange ng'ofaanana otya n'obozze n'ekisawo kya bukadde na bukadde waliwo buli abatambuza ebisawo nyinza okisamba n'ekikkuba. Nogana sente nze nga munsi wajja kunona ki? Nogana sente nga musijja ye munsi oba wajja kunona ki? Lwaki sizeekolera awo mba nzeekoledde baba zikuleetedde ezo mba sizeekoledde era ezo tezinyumira. Mu nsi mulimu amakubo galinga 3 oba 4 agavaamu ssente 3 oba 4. Number 1 bunyazi. Ate obunyazi buli mu mitendera mingi nnyo nono aguza enjaga aba akunyazi kuba abatalina kyakwongerako okujjako downgrade nga soogedde ku bunyazi bulala bwonna. Era abatera okunyaga ssente tebazinyumirwa, buli kaseera aba yeeraliikirira bano Teddy yannengedde oba Simon yannengedde oba ani buli waayita aba yeeraliikirira. Era n'okuzisipendinga oluusi banguzisipendinga zibaveeko ezo nazo siza mikisa. Obwonna bunyazi eziddako ya sentence ensikire bw'oba yagala okusikira emaali ya kitaawo fine naye nzisaagala. Era taata wange asonyiwe Allah asonyiwe namutuukirira nga maze okutegeera emitendera gino gyonna. Sente nsikire za mutawaana nnyo. Obunkenke bwa 2-6 obujjukira 2-6 ng'otongoza ogenda okunominatinga Mwami Museveni avuganye ne Besigye nga Besigye musibe waliwo kifaananyi. Yes. Obunkenke obwo obuyitamu otya nga tumanyi otya kubaga nti baali bakuteza akabaddi nti ate ali mu kkomera atongozebwa ntongoza aliwo ne bateekawo ekifaananyi. Njogera Betty yekireeta Professor walaba ku bikulu awo nze nali ssentebe w'okusalawo nti ekifaananyi kijje nkutegeezezza nti amateeka bagatuwa tugasome. Era natuula ne bannange twali mu kakiiko nga tufunye okuwabulwa ono Attorney General omwana ki Attorney General bulijjo atwalibwa nti yewenkomeredde mu by'amateeka naye bali nti abakuwadde advice kati ffe ng'ekitongole ng'akakiiko abatuwadde advice. Oh, it's just you can do with or without it. The final decision is yours. Bw'oli wagenda mu kkooti ng'olwakuwabirwa waliwo wekka akakiiko wekawabirwa oba kiggulu chairman abasinga bawabiranga chairman tebajja kuwabira Attorney General. Kale twatuula ng'akakiiko kange tusalawo nti yes tufunye okuwabulwa kuno netufuna okwa wano naani neffe tulina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde. Tusalawo nti ekifaananyi kye okusooka etteeka nga teririmu kawaayiro y'okulonda president ti omuntu ateekwa kubanga waali mu butengerere bwe mu butonde bwe. That's the law. Exactly. Netugamba nti bwekyo bijja okutambula netulooka tufuna emikutu gy'amawulire mwina gwe mwaweerezanga emina ebigundi ne basika amadirisa gange katono bagamenya agasinga nga netukifulumya nemukifulumya mu mikutu n'omalirira otongoza omusajja omusebe. Lwaki tewalemerako ga nti mulina omuleeta because you have the powers you'd have said mumuleete wano. Nga sisobola kuwakanya amateeka ga ggwanga ga kitongole kiramuzi akyali mu kitongole kiramuzi bamutadde ku remand nga nze nga ndi aba mujje ku remand nfuuse super chief justice nominating ekifaananyi tekyali kya buswafu ekifaananyi kugambye
twateekawo representation yoyo omuntu nga manifestation eri mu kifaananyi kye mukiteekawo awo abajja okukuba akalulu abajja okugira ki babe nga balaba nti oyo lwaki bwafaanana fisikali taliiwo ekyo si mutwanagwa era saafuna kuwakanyizibwa wadde oluvannyuma era nafuna tokyejjusa nakati you don't regret it? No, not even a single minute. Not even a single minute. Era bannange twali ffenna, we are very proud of that decision. It was a good one. It was a good one. Era twebazibwa simanyi masimu ameka genda funa okuvamu bantu abakulu abato ebyo byobufuzi abankubira amasimu mu biseera ebyo. Okimanyi nti diminayo yawanga abantu okuluza nti ekisooka oli musajja mutiitiizi nti Museveni bwe yalinga agudde ng'otya okulanga oli era okiraba mu kulonda nti every election cycle ng'abalonzi omuwendo gukendeera. Waliwo abantu kyebatamanya. First of all, obutiitiizi saabulina kuba naki ekyova okumbuuzaako sera nali mutiitiizi nalibadde ngamba nti engeri gyataliiwo tetujja kumusunsula. No, tewaliwo obutiitiizi atolo mu mutima gwange abannange betwakolanga nabo nga tewali ajja n'agamba nti chairman wano tusazeemu. No. Bannayuganda babanyiyo okulonda ng'olaba buli sayiko bakendeera. Ekiyitibwa fatigue mu kulondesa tekiri waffe wokka ne mu nsi endala abantu bakoowa ati tugamba akalulu ngaako mu nsi esingayo obugunjufu mukamanyi nti kalina popular vote ne electoral vote. Bantu ne batuyana ne bagira kyokkuba akalulu kaabwe no choice yoyo afuuse omukulembeze tekabala. Abamu nze namala emyaka 17 mu nsi eyo eya America naye ng'abamu baga nti ekintwaleyo ekinlwaki after all omukuba ajja kulondebwa oba ayagala oba tayagala akalulu kali ak'abantu 500 kajja okusalawo gangu oli agamba nti effort nteekamu yaki after all kajja kumalaka. Yes, nawono ekyafatigue tekiyinza kubula n'akamu kyera sikyewuunya. Tukikolere ki? Bantu bakooye okulonda baga nti after all tugenda bamanyi ebiriyo baga nti agendanga mukakiggunu ng'amanyi nti yawadde Museveni 59 mugenda okutandika okulonda nga yo obubu yabumaze dda agenda kujjuza mbujuza so every day bakoowa okulonda. What do we do? Buli muntu waddembe okuba n'endowooza ye ekyo nakyogedde kuba dda era siyinza gamba nti nyenjere mu mutima gw'onkukyuse wabula aluusi abamu amala kutuuka wali n'afuna obuvunaanyizibwa ng'obwo n'alaba nti ddala bintu byali bizibu ebintu bwe bitambudde kuba nze bwe ndeeta akabokisi mu kyalo ekyo abali polling station abatuuze ab'omu kyalo ekyo mwemba n'eddembe obweki okukuba obululu okusinza bwe tuba tuweereza bonna aba tebuweddeewo oba 50% yeekubye fine awalala 70% awalala 90% walingawo akabuga kamu nga kekasookera ddala okuweereza results era nakati ndowooza bekikyali simanyi. ojjukira nga waliwo ennaku gye wasomanga ebintu nga by'osoma eno n'ebino bye tulaba tebikwatagana ng'osoma naye nga abali ku TV batugamba birala naye nebivyo wakigulu nga birala abali ku TV nga bammwe nzale mu bima byammwe nabangayo Simon nga byaffe tusoma bye tulaba nga si byolaba mwe mumanyi gye mubijja byammwe mwayagalanga oluusi nga mwina preferences okusinza kuguli mukozesa projections America bakozesa nnyo projections
ate nga zibeera olusi prompted by media houses kale namwe no exception ani nga tubuuza wafunanga otya obulu bw'ekkalamoja tonafuna bwawakiso ne basoma ekkalamoja ne basoma eno bwe twebaka obwewakiso ne buyitawo nga baga nti bwe mwamanyanga nti wakiso Besigye yafuga ne Kampala nga bwebusembayo beerabira nti polling stations ez'omuwakiso oba Kampala yali yesinza number of polling stations bw'oba okitutenga constituency Kampala more than 1 million votes our books emiruka nga yiri 98 somewhere around there our books ova mu Kampala nga busufu ate bayanti n'abagezi nabo bangi muli bagezi abo mu kibuga naye nze kasita mbaleetere box zange nziba neteekayo amaaso okulaba nti wali ku games results wezintuukirako kuba nze sijja kujja ate nga noonye results ezo sijja kujja mu bitundu byammwe gwe mutima gwo oli satisfied that you did a good job siinaamu ntengereze muki kyenakola ne bannange era muganda wange bwe yajja n'aganda agenda kutereeza ebitagize eki ebitagenze bulungi nemuganda nkwagaliza mukisa myere. Go ahead. Yeah. As a midwife between these two people, yes, the government and the opposition, chichiddale chikyalemeseza opposition okuwangula government because wabali mu bombi you bweyogera nti opposition teriyo omuntu omu kyendakugambye oli nti kiringa classroom erimu abaana 30 tugambe this time omwana we ajja kusinga next time omulala ajja kusinga oba omwana ono ajja kusigala nga yasinga naye newaffe biganyi mulala omu yasinga eyo buli mulundi omu yasinga buli mulundi omu yasinga gambi look at a classroom setting between different study habits obaddeko mu classrooms study habits ezo singa twali mu classroom yemu nange nali baddewo zanjawulo and therefore at the end of the term tutudde ebibuuzo byebimu oyinza okwesanga gweofunyemu max mu subject eno nze nenfuna less naye ate nenkusinga mu subjects endala ekyo nze zikinneewuunyisa okusooka opposition erimu aba candidates 5-6 bonna kulina okuvaako omu ajja okuvuganya preferentially ne party eweereza candidate omu naye eringa scrimmage ng'omuzannyo ogwa scrimmage muli mu kisaawe buli omu ayagala ateebe you can't mufunze enamba yagundi abali mu opposition musobole okwongera maso naye buli omu ayagala so singa bukyakati nga gavumenti ekyuse Besigye yagitutte oba Bobi Wine yagitutte oteekateeka kuddukirawo amangu oyitawa nga lwaki nziruka osigala wano nakomawo Uganda tebangoba mu America nava mu America nga bakyanjagala nga buli mulimu gwenkozeeko kampuni gyenkoledde yonna bwe navanga bubaga nti gyolaze oba si walungi komawo sina problem osigala wano Simon Mungu atukuume Mungu atukuume bakadde bange bonna baziikibwa Uganda nabale emyaka 17 nga njagala bujjajja nakomawo bujjajja myaka gyenduseemu nziruka ndagawo oli abanjagala ajje atanjagala basigale nga tanjagala sinzaga nti buli omu anjagale no way Uganda yange nga Uganda bweyeyiyo Uganda yange nga naye bweyeyiyo njambe nga nsobola okugenda mu kikajjo ntakula ku bakadde bange mbajjako omuddo maye nti this year I've done it naye kati bugambe kigundu aveewo ndagewa mpozi ngaolina wotegekedde siina nze naye embuuzo nga balangiridde kati byabakama alangiridde I now declare
Robert Kyagulanyi Ssentamu, elected president of Uganda. Osinzira Kibuli paka Butambala paka Rwanda okwata ku Nairobi paka ogumu otya obugumu obujja obusigalawa. Navuganyako ku byokuvuganya Kyagulanyi parliamentary election here in Uganda in 96. Twali abantu nga mukaaga Lwaga South. Luchamuzi n'atusinga. Nze kasirooza nti bannange bonna betwali tuvuganya baavaayo nga nze bwe navaayo naye nga nti bannange akalulu kawedde. Era Luchamuzi ye member of parliament waffe. Nenzirayo ku nnoni yange. Era abansaaga baga nti musajja gwe wakulirawa gonzi lwaki oyinza otya okwogera publicly bwotyo nti gundi kozi mwagala nkoleki togera no expressing ako disaffection osanga banzibye bakakuttemu mama nyabo kanine another 5 years emirembe engalo buli ogujja n'ebyago neyanzige Engineer Dr. Professor Haj Badiru Malimbo Kigundo. Oba tolina by'omuyizeemu era oba tolina naye kambuuze baba batya obululu kuba wabikolamu tulaba byo obululu ne parliament ne bagobanya abantu baba batya obululu how is it done? Boogera batyo aboogera balina techniques zaabwe ne kooti eriyo bejjayo nti yabubba ne babajjayo kooti ne proving nti babubba batya. Yes, okyo si professor mwekyo eyalero bwetyo wegenze nze Simon Muyanga Lutaya sebo neyazisa toli professor akubba bululu. This is Inside Out.